omanyi kye bayita obulamu obwaddala oba obuulya babwogerako bwogezi manyi nnyo ova erina ogamba nze mbonyeebonye naye nga tomanyi bulamu bwa ddala. Kati njagala nkubuulira embeera nnya ezituukawo n'omumanya ddala walaayi mulo nti obulamu obwa ddala gye buli. Ekisookera ddala kwe kumala okusoma. Bw'omala okusoma obulamu obwa ddala obulabako n'onoonya emirimu ne gibula biri by'obadde weereesinga byonna. Omuntu wabeera ku ssomero bakozesa ku bbaasi z'essomero mugenda mu field waaka ogenda ku course unit gy'oba oliko olaba by'osoma faculty gy'oliko ku university olaba ebintu obulamu bwangu kitegeera olaba ne woogenda okukola n'otuuka wali ku mulimu n'onoonya omulimu nga n'ebyetaagisa obiina. Omuntu n'agamba teekaawo empapula tujja kukulaba n'ogenda n'ogamba baba nankubira n'oddako era n'enkya n'osanirira enviiri n'okuba akakondo n'enkya n'oddayo nebigaana ne luyi nebigaana paka webigaana. Obulamu n'osaba ku muzeeyi kasente nga takyakufaako n'akuleka n'agamba nze nakuwerera namala kati weesootinge okuwerera amaze. Life after school oba teweegendereza nnyo eyinza okugenda naawe kennyini n'ebyosomye ne bikufa. Ekyokubiri okugenda e Bulaaya. Abantu bangi obeera e Uganda nolowooza kuba olinayo bakyaliibo ogundi mukubirako n'akwata essimu n'ambuuzaako ogundi bamperezayo 5 10 gwe bakuweereza oli Uganda. Bw'ojja e Bulaaya muba muzze ku level y'emu muba mukuvuganya muba temukyali ba mikwano. Kati awo akantu ako abantu beerabira nti kakyuka mu bantu. Kati omuntu n'omusanga e Bulaaya nga ne bw'omukubira essimu n'omugaba bannaye ndi sitaka nyambayo $2 nga tasobola zikuwa naye nga kyaliiwo. Olw'okuba nti ozze oba oyingidde struggle munnange keya byonna we bikoma osobola okumala e Bulaaya emyezi nga 6 n'omwaka nga tonakola nga toyina nga tokola n'onoonya n'amannya mwokolera ne gakubula kubanga togenda kukolerawo n'obeerawo n'otuula n'olaba obulamu obwa ddala n'okubira kyaliiwo essimu n'agamba ndi ku mulimu n'omukubira n'agamba mukadde wange yafa omukadde wange mulwadde gundi ate benkolera ate boosi tebaagala kukwata masimu tebaagala nveewo naye ng'obadde Uganda ng'essimu azikwata byonna. Awo nno bintu bino mbikubuulira omanye nti gye biri bya ddala. Bwe bituukangawo tobeera mu kubeeraawo n'ogamba waaye banvaamu ensi yagaana ate nze kanzireyo e Uganda toddangayo. Obulamu bwebwo bino bituukawo era biri nnomo. Ekirala kwe kuva ewaka n'ogenda n'opangisa nga wakatandika okupangisa obulamu bw'oyitamu buba bwa ddala bro. Tolaba nze nali ngenda nnyo mu bivulu ng'enkuuka ensanga yabitekisa ebyo byategekanga ekyepukulu byonna nga mbigendamu twala tugende. Napangisa naddamu okulinnya adde mu bbala wadde mu kaliyoki nga ndaba kaliyoki buli lunaku neŋŋenda gundi muyimbi gundi yazze wano naye nga buli bw'obalamu ziryako boyo olaba ate renti buli bw'obalamu ziryako olaba enkya ate ekyokulya onaakijjawa transport n'olaba obulamu obwa ddala. Obwo obulamu bwenjogerako bwa ddala nno era bwe butuukawo nkusaba oleme kupanikinga manya nti bwa ddala ate buli muntu gw'olaba mu maaso abuyiseemu. Akasemberayo ddala gwe mulimu gw'ogusoose mu bulamu. Gw'olaba wano obeera ne muzeeyi n'omusaba ekyetalo n'omusaba ekyebiri n'akikuwa n'osabiriza kitaawo muzeeyi nja siina ngoye n'oyuza engatto n'agula endala n'okola otya n'akuwa tabuleti n'ogisuula n'akuwa ebitabo n'obyonoona. Blaza wa sister lwolifuna omulimu gw'ogusooka ojja kulaba nti sente erina value nga n'ogulako engatto bweti owulira ekuluma. Era buli mwana yenna enasooka okukola nga gwe mulimu gw'ogusoose oba mugumu ne bakama ne bagambe waka waliwo ekyetaagisa oba amasannyalaze oba olaba ozigulamu amasannyalaze oyonoona ne weebuuza muzeeyi bw'abeerawo. Kulasti nga tetunnamala vidiyo eno njagala osikubira essimu ku muzaddewo omubuuzeeko omugambe maama oba taata weebale kumbeererawo kuba mu butuufu oyinza okuba ne baganda bo nga 6 oba 7 mwenna musomye mwenna muli bulungi naye gwe n'omwana omu akulemeredde abamu okyalina mu decision nzaale sizaala nejjukira bulungi bino wammanga. Bw'obeera wakati w'emyaka 18 ku 25 obwo obudde bw'obaako bwonna oba weetaaga kyakkola na family
ne bw'oneebuzaabuza kitegeeza bw'ozaala ku myaka 4 omwana wa jagenda oweza 2 ng'olina 6 kati ne ku graduation ojja genda otuukayo ng'oli jjajja omwana wa 2 aba tanagraduatinga ku campus aba akyabulayo kirasi nga oba 2 oba something like that kitegeeza ogenda ku graduation party ng'okoota kati weetooloole at your own risk ojja kulowooza olumyaffe naye obulamu bwo bw'owanvuya bw'ozaala ng'obudde bukyali abaana bo ogenda kubalabako gye bujja sikugamba kuzaala byenjogera si bituufu siri motivational speaker ze njogera byange oli wadde mba okujjamu ali wano ng'olaba vidiyo eno lwampaka nkusaba ogiyiteko buyisi genda nsinde wamma alaba vidiyo eno n'ogisharinga weebale nnyo mukwano mukama katonda mu byobala byonna ayongereko 0.3 simanyi z'osabye oba osabye biliyoni 0 eyo nnene nnyo okusinga kuba onaagamba ayongereko emu oyinza okuba wasabye 10 n'akuwa 11 naye 10 bw'oyongerako 0 kifuuka 10 kati nze njagala kubyosaba mukama akutereko 0.3 beera bulungi nkwagala nnyo